Mukaweefube gw'okwongera okukunga abantu okwetaba mu kusaba kwa bonna okuyingira omwaka okunaabera mu kisaawe Nakivubo olunaku olw'enkya. Abakozi ba KTV ne Kingdom FM basibye batalaga ebitundu by'eggwanga ebitali bimu nga bakoowoola abantu. Bano babukeereza nkokola ne bessa mu ddene okwolekera entebe ng'eno bagenze bawerekerwako emmotoka eriko ebyuma ebikasuka amaloboozi nga bizannya ennyimba eziranga okusaba okuyingira omwaka. Olutuuse ku kimu ku byalo ebiri mu ntebe ekiyitibwa Kitooro, bano bavudde mu mmotoka zaabwe ne batandika okugaba obupapula obuliko obubaka obw'okusaba okuyingira omwaka e Nakivubo. Oluvannyuma obuzannyo obw'enjawulo buzannyiddwa ng'okuteeba ebyafaayo by'okusaba kuno era ng'abawanguzi baweereddwa ebirabo ntoko nga airtime w'emikutu gyonna n'ebirala. Okusaba okuyingira omwaka kubulako ssaawa busaawa kutojjere mu kisaawe Nakivubo era nga waakubeerayo ebinnono nkumu ng'okusaba, okusinza n'okutendereza, okuliisibwa ekigambo n'ebirala. Madrina Bukeera, KTV, amalindirire.